Lukwago gyevuddeko yagezaako okugenda okugula woofiisi ye erongosebwe, wabula poliisi n'ab'ebyokwerinda ku kitebe kya Kampala Capital City Authority ne bamuteera emisanvu mu kkubo era okwakkana bamulemesezza. Enkya leero basajja ba Lord Mayor Erias Lukwago babukeerezza Nkokola okujja ku kitebe kya Kampala Capital City Authority okulongoosa woofiisi ye gy'amaze ebbanga lya myaka 3 beddu nga talinnyamu yadde olulwa ekigere. Bano bakulembeddwamu omubaka omulondo wa Makindye West Alan Sewanyana. Batulemesa luli era ne leero batulemesezza bagezezzaako okutulemesa n'okuteekawo emisanvu mu kkubo naye oluvannyuma tusobodde okutuuka wano nga bwe nabagambye swazze nnya tuyingidde nnya kitundu wano ne tulwana olutalo okulaba nga tutuuka mu ofiisi eno, so tebibadde byangu nga gwe boyinza okulowooza olwaleero. Amangu ddala ng'okulongoosa kuwedde bano bakakasizza nti Lukwago ekisigadde kukuba birayiro bye eby'okumuwangiza ofiisi eno okusobola okukola emirimu egyamulonza bannakibuga kya Kampala. Enteekateeka za Lord Mayor ez'okulayira olwaleero tuzze ne tugulawo ofiisi era abakozi abakwataganya n'ebya offices aba City Council nabo babaddewo tuguddewo ofiisi okulaba nga erongoosebwa nga ne bannaffe ba officers aba KCCA we bali era essaawa eno wetwogerera okulongoosa kugenda mu maaso ofiisi erongoosebwe nga ekigendererwa ky'okugulawo ofiisi eno tuli mu kweteekateekera okulayira kwa Lord Mayor. Lord Mayor alayira ng'ennaku z'omwezi 1 June omwaka guno gwennyini. Abakulembeddemu mulimu guno ogw'okulongoosa ofiisi ya Lord Mayor basambazze ebizeebungesebwa nti Lukwago tajja kukkirizibwa kukola mirimu gye era nti tagenda kufuna nsimbi ziddukanya kibuga ne bakakasa nti omulimu gwe guli mu mateeka agafuga ekibuga Kampala. Etteeka lirambika bulungi ofiisi ya Lord Mayor eri mu KCC Act n'olwekyo bweba nga si ntereevu nga ba administrator balina okulanga batereeza ofiisi mu butongole ya Lord Mayor. Kaweefube waffe okwogerako n'omwogezi wa Kampala Capital City Authority n'omumyuka we agudde butaka oluvannyuma lw'okututegeeza nti babadde bagenze munyonyo mu lukuŋŋaana lw'abameeya. Wabula basajja ba Lukwago bakira basagambiza okugulawo woofiisi ate ne zireeta abakozi ba KCCA abazze bawolawala omukyala ategeerekeseko erya Sophia Nakate omukozi wa KCCA ng'ono abadde azirise. Bo bannakampala WBS TV beeyogeddeko nabo amangu ddala nga basajja ba Lukwago bakkiriziddwa okugulawo woofiisi ya Lord Mayor bwe bati bategeezezza ku kye basuubira mu kisanja kino eky'emyaka 5. Nnyini yalibadde esooka abantu ne bassaamu ekitiibwa buli muntu nemuwa ekitiibwa ki mu kitiibwa ki kubanga ye gavumenti ekozesa maanyi tekozesa mateeka ate Lord Mayor musajja muyivu wa mateeka yagoberera mateeka ate bo kibatakkiririzaamu bo bakozesa maanyi olwokuba nti balina emmundu balina obuyinza na buki naye nga ye Lukwago teyalibadde mubi kubanga ebintu byonna byayogera n'abantu namubira abayogerera mu tteeka naye bo bakozesa kifuba na kubugaganyala bugaganya kati gavumenti erina kukolagana naye so si kusika mugwa kubanga ye bw'abagalaga ekituufu bo baagala kulaba nti be basinze ekituufu n'ekikyamu bo baagala kulaba nti bo be bakola ki be basukkulumye. It's a matter of law nti etteeka ligamba baani abateekeddwa okulayizibwa bw'ogenda mu Oath Act, so si kyakukkaanyaako. Lukwago gye buvuddeko yategeeza bannakampala nga bwe yali agenda okugulawo woofiisi wabula kino tekyasoboka oluvannyuma lw'okumutegeeza nti yali waakulinda kumala kulayira olw'emisango egyali mu kisanja ekikadde egyali gyamuggulwako bakkansala ab'ekibuga Kampala nga bamulanga kukolesa bubi woofiisi ye.